kikwata kwoli abakakutte okumalako nako nebyagenda okukolamu eyo period yemulagira ddala nti ddala naye agenda kawomala okutuusa we mumaliriza tajja akati akatadde waliwo agenda okakwata kwesimanyaani obaani naye wanakakwasa semukama katonda tukatambuze bulungi buli mbeera enteekateeka ne puroguramu nga bwegenda okutambula ssentebe w'ekitundu kino kibeera kya buli az'amaanyi okutandika abazzukulu nyongera okugumya abooluganda abako n'emikwano ab'emikwano kana akaseera kabeera kazibu nnyo buli muntu yamanyi kyakalowoozaako era atakakana kana akaseera omanya tajja kukakana naye tuseme Mukama Katonda atugumye era ng'akakasa nti buli kimu kijja kutambula bulungi. Mikono gyaffe okuva ku House of Prayer tubaaniriza webale nnyo kubalira ddala Musumba wa House of Prayer Ministries International Losias Bugingo twebaza okuba nga oli mu nteekateeka z'okukungubagira mukadde waffe abasumba mu biti ebyenjawulo bannaddiini mwenna abakulembeza ku mitendera egy'enjawulo mwebale kutulinnyira musaayi mutulaze obwa Sseruganda n'obumu tugenda kusoma mu kutuka olunaku olw'enkya ate bwe tugenda mu kitundu eky'eggulu gyetugenda nate okuleka mukadde waffe nga bwe ne bagambye nga bwe tuli n'enteekateeka n'okutereeza abamanyi emisinde era abaali badduseeko n'abagiraba oli abakakutte okumalako nako nebyagenda okukolamu eyo period yemulagira ddala nti ddala naye agenda kawomala okutuusa we mumaliriza tajja akati akatadde waliwo agenda okakwata kwesimanyaani obaani naye wanakakwasa semukama Katonda tukatambuze bulungi buli mbeera enteekateeka ne puroguramu nga bwegenda okutambula ssentebe w'ekitundu kino kibeera kya buli az'amaanyi okutandika abaana nyongera okugumya abazzukulu nyongera okugumya abooluganda abako n'emikwano ab'emikwano kana akaseera kabeera kazibu nnyo buli muntu yamanyi kyakalowoozaako era atakakana kana akaseera omanya tajja kukakana naye tuseme Mukama Katonda atugumye era ng'akakasa nti buli kimu kijja kutambula bulungi. Mikono gyaffe okuva ku House of Prayer tubaaniriza webale nnyo kubalira ddala Musumba wa House of Prayer Ministries International Losias Bugingo twebaza okuba nga oli mu nteekateeka z'okukungubagira mukadde waffe abasumba mu biti ebyenjawulo bannaddiini mwenna abakulembeza ku mitendera egy'enjawulo mwebale kutulinnyira musaayi mutulaze obwa Sseruganda n'obumu tugenda kusoma mu kutuka olunaku olw'enkya ate bwe tugenda okugenda mu kitundu eky'eggulu gyetugenda nate okuleka mukadde waffe nga bwe ne bagambye nga bwe tuli n'enteekateeka n'okutereeza abamanyi emisinde era abaali badduseeko n'abagiraba
abaana, nyongera okugumya abazzukulu, nyongera okugumya abooluganda abako n'emikwano. Ab'emikwano kano akaseera kabeera kazibu nnyo, buli muntu yamanyi kyakalowoozaako era atakakana kana akaseera omanya tajja kukakana. Naye tuseme Mukama Katonda atugumye era nga akakasa nti buli kimu kijja kutambula bulungi. Mikono gyaffe okuva ku House of Prayer tubaaniriza webale nnyo kubalira ddala Musumba wa House of Prayer Ministries International Losius Bugingo, tukwebaza okuba nga oli mu nteekateeka z'okungubagira mukadde waffe, abasumba mu biti ebyenjawulo, bannaddiini mwenna, abakulembeza ku mitendera egy'enjawulo, mwebale kutulinnyira mu musaayi, mutulaze obwasse Luganda n'obumu. Tugenda kusaba mu kutuuka olunaku olw'enkya, ate bwe tugenda okugenda mu kitundu eky'eggulu, tetugenda nate okuleka mukadde waffe. Nga bwe nabagambye nga bwe tulina enteekateeka n'okutereeza, abamanyi emisinde era abaali badduseeko n'abanyiraba, abazzukulu, nyongera okugumya abooluganda abako n'emikwano. Ab'emikwano kano akaseera kabeera kazibu nnyo, buli muntu yamanyi kyakalowoozaako era atakakana kana akaseera omanya tajja kukakana. Naye tuseme Mukama Katonda atugumye era nga akakasa nti buli kimu kijja kutambula bulungi. Mikono gyaffe okuva ku House of Prayer tubaaniriza webale nnyo kubalira ddala Musumba wa House of Prayer Ministries International Losius Bugingo, tukwebaza okuba nga oli mu nteekateeka z'okungubagira mukadde waffe, abasumba mu biti ebyenjawulo, bannaddiini mwenna, abakulembeza ku mitendera egy'enjawulo, mwebale kutulinnyira mu musaayi, mutulaze obwasse Luganda n'obumu. Tugenda kusaba mu kutuuka olunaku olw'enkya, ate bwe tugenda okugenda mu kitundu eky'eggulu, tetugenda nate okuleka mukadde waffe. Nga bwe nabagambye nga bwe tulina enteekateeka n'okutereeza, abamanyi emisinde era abaali badduseeko n'abanyiraba, kaseera kanaku naye era kafuula kuba omutima. Bwe nabagambye nti kya buntu era ka buntu tunyolwa, naye mu byonna bye tulimo olunaku olwaleero tuli mu kusanyuka n'okwebaza Mukama.